Miranga na biwobe Apostle Mulinde wafiiriddwako mutabani we omuvubuka envumulo Gideon Mulinde. Nkubuuzaako gy'osinzidde munnange, weebale nnyo, weebale ddala okuvaayo n'olabika nga ate ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu yonna gy'osinzidde. Nkugamba kola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, olikinga, osharinga, okomentinga, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Njagala onzikirize wakati mu kaseera kano nkutwaleko mw'omu ku basajja ba Katonda we twogera wano munda mu ggwanga erya Uganda, Apostle Mulinde, bassebo ne bannyabo, ate nga waave mu kaseera kano wafiiriddwako mutabani we ng'ono ye Gideon Mulinde. Kaakati omuvubuka ono nga wogezaako okumulabaawo gwampuliriza naawe ndaba, afiiridde wakati baana ba mama, baana ba taata, bino bikumalako ebigambo. Afiiridde mu maanyi mu myaka gy'osobola okuyita mu luzungu prime time, oba akaseera kali kennyini ng'atuuse ku ntikko ey'empeereza ze, gwampuliriza naawe ndaba gyonna gy'osinzidde. Kaakati ono oyinza okuba obadde tomumanyi, naye of course ffe nga bagenda mu maaso okulabika nga tugoberera abantu ab'omuzinzi n'ensonga ez'omuzinzi, nsobola okutegeeza ono y'omu ku babadde abasinzi ab'amaanyi wano munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja. N'olwekyo nga wovaayo n'olabika nga experiencinga oba ng'otuulako wakati ng'agezaako okugenda mu maaso n'okusinza, mwana wattu osobola okuvaayo n'olaba omwoyo wa Mukama wakka mu mmeeme eyo. Okusinziira ku information n'okufeffetta kwe twongedde okukola, gwampuliriza naawe ndaba agaliwo kati gensobola okukuwaako, galaga nga bassebo ne bannyabo ono afunyeemu complications oba afunyeemu obulumi obutonotono wakati mu lubuto. Bw'atyo mbagirawo afunye obulumi obutonotono mu lubuto, bamuddusiza mu ddwaliro oba oliawo okusobola okufuna obujjanjabi mu ngeri ey'okusaagasaaga. Naye nsobola okutegeeza mu ddwaliro tabandaddeeyo, obulamu ne bulabika nga bugenda, gwampuliriza naawe ndaba. Osobola okuvaayo n'oteebereza Apostle Mulinde kiki kyawulira ne mukyala we mu kaseera akafaanako bwe kati, okuviibwako omutabani abadde akuze bw'ati, nga n'olwekyo ky'obadde omutuma obadde tomagamaga, ng'osobola omulekera ebintu eby'obuvunaanyizibwa n'asigala ng'abitambuza mu ngeri oba oliawo ey'omuzinzi. Kaakati ono baana ba mama, ono agenze okufa ngamba Gideon Mulinde abadde alina ekimu ku kivvulu oba abadde alina emu ku saaviisi ey'okusinza ey'amaanyi ng'ene badde egenda kubeerawo olunaku olw'omukaaga. N'olwekyo wakati nga mikwano gye bapositinze, abantu ab'enjawulo bapositinze beesunze okulabika nga beetaba mu online service eno oba online worship experience eno, oba okusinza nga bayita ku mitimbagano, bassebo ne bannyabo oba oliawo, musajja wa Katonda tasobodde kulabika ng'olunaku lw'omukaaga alutuukako, olwo nno ne lutuukirira Abaganda lwe baagamba nti ky'otannalya tokyesunga. Embeera bw'etyo bw'eri. Of course tukyayongera okukukolera okufeffetta ku nsonga ez'enjawulo, gwampuliriza naawe ndaba. Kati nkugamba kola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, ng'osharinga, ng'okomentinga, twongere okukukolera okufeffetta ku nsonga afudde ki, biki ebibadde bimuluma, kiki ekyabaddewo na kiki, naye nga information gye tulinawo kaakati eraga nga afunyeemu complications oba afunyeemu obulumi katono mu lubuto, ate olumutuusizza mu ddwaliro n'alabika nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Gwampuliriza naawe ndaba yonna gy'osinzidde okutugoberera Kampala Media TV. Yenze Ssemaganda Moses Hope akutuusaako ensonga ez'omuzinzi.
person you breathe.